Okoze bubi nnyo. Ba documentary. Temukola kabampana. Bino bikamera tebina makulu. Ebigambo by'oyogera bya makulu. Era lwaki muleesa abantu b'amawulire? Ebigambo by'oyogera gakukwata. Olina musango bw'obuulira ekituufu wali promoter. Kyobadde oyogera. Obudde bw'okumuyamba. Tebitulumbe kabampane baba. Omwana oli amanyi aluwa. Wewe. Wandaba mwaka ki? Kimere liriko okukendeeza. 2016 Kendeeza kwantu. Kakati mukoze byokunteka mu kamera. Kwazo embaju ge bintu ebinkwata ku mutima. Bira ku mutima gwange. Sigenda kuziika baby deo. Kubanga abantu abasinga bagenda kujjano bakayinira obuzindaalo. Basaba obuzindaalo kuguno omulyogo mukomye ku National Theatre. Naye mbadde nkugamba ti gwe simba kuyitani toyambanga omuntu because of gwe nakyo mukola ki ennyimba bbiri Bajjo omuzimu gwa baby deo mugabe musamize tafudde nga musamize zezikiza mu Katonda omulamu taata wa Yesu nanyino moyo mutukuvu bwe manga newayiriza mu kamera wano mukama ankole ekikyamu tamama wange omuto gwe walekawo kubanga bino njogera mazima sitambyaka era munkoze byokuletaki kamera nti bannayuganda mulekerangaawo okuyamba omuntu olw'okuba nti alina erinnya oba mulimu ogerako ng'afudde naye mukolanga ekintu ku mutima gwawe baby deo ogenze gy'oli oba ogenze mu muliro kubanga obadde musamize bw'oba ogenze mu ggulu nsaba Katonda akusonyiwe Bajjo alina kyakola without camera ogongambye wano ogobizijukiza ennyimba ziri bbiri zenakola mu bulamu bwange nali mwavu ne ebintu byange masengere babiwamba Katikkiro yabiwamba baby deo yagira ku masengere nali masiikini kwa big zone twali tukola akaluke na mugonga kapapa lya semba y'okujjana mu Uganda masengere ne wamba ebintu biki ebintu byaffe kubanga masengere bawamba ebintu biki twali tukola akaluka papa nga tulina sente baby deo na mumanya na promotinga ennyimba meka ne mugamba nti Kawanga yogera kiki ekyakusala luyimba lwaffe bwe nafuna alongo namba yamufuula Moses olwaluyimba lwani kati mbadde nkubuulirira simanyi lwaki mulese kamera mulekerengaawo okuyamba abantu abalamu zinalina Facebook page ebiseera ebyo baby deo afudde talina kyabanjani bwe mulaba vidiyo zange zembadde nkola naye ku TikTok abadde apalezi kutingati nga kitaawe nti bannayuganda mugenda kujja mukayanya akazinira ku malaalo ga baby deo mugenda kujja mukayanya akazinira ku lumbiro lwa baby deo ku National Theatre naye muganya okubeerawo abantu abaki baby deo gy'oli oba wafudde accident oba wafudde enjaga oba wafudde taaba zisimanyi kiwakoze eki naye nebaza Katonda mu busamizeebo nakubeererawo ongambye gwekola ki onzijukira nti kyengezaako okwogera kati mu message wano ekiro bannayuganda mwagala nnyo abantu abafu mwagala nnyo abantu abafunye ebizibu naye nebaza Katonda yatonda eggulu n'ensi sikala kuseera baby deo omusango kwani beyayingira mu yagula amajiiri simanyi bidubaale mbadde nga ku TikTok nga abantu mwenna mundaba nga muga baby deo obanga oli mutabanyi wange toddamu kusamira sitaani kubanga sitaani talokoka sitaani takwagalanga bawano bankubira amasimu sitaani takola ki kati mwena abavuuka abandaba wano fenafene ekkubo lirimu tugenda wa mukamaani naye abantu b'ensi eno babi baby deo yeyavuwalako nankubira essimu naŋŋamba baba njagala ekyokule namuweereza emitwalo 2,150 njagala mugenda mukabira essimu ya baby deo nga yalina bafaani olova the world gono siseka zombanga nyiri mu kamera nga njogera ebintu byaddala njogera mutima ezali sagala basiikini ba Facebook temumpawadde kyakulya mbyogeza mutima gwange bayirawo sinu byakusanga toseka sagala muntu ye nasika mwene embeera baby deo naŋŋamba nti anko gompadde emitwalo 2,150 naye bafaani bonna benine mu nsi tebyakoze mbyogeza mutima muyizo gamba nti Bajjo atamidde muyizo gamba nti Bajjo ayogera byatakola kibyatamanyi nze sigenda kuziika baby deo sigenda mutoolera mabugo
Sigenda mwewana mumanyi. Sagala mwesiba bantu balowooza nti munonya relevance. Ne omuntu yena nda ku kamera byamwe byonna byemunteze. Muyamba abantu nga bakyali balamu. Bebiddewo banga gyoli banga wagula amayembe. Mwanze mbanyi sitani yatuze bebiddewo. Amayembe ge gamutuze. Katonda gwensinze yatonde gule munyenyeyo giraga. Kamera tonodde. Katonda tebamwongerako kintu kiki. Bobanga okkiriza mu Katonda tebamwongerako kintu kiki. Naye bebiddewo banga dali boba oli muliro oliga nti Bajjo yangamba amazibu. Boba oli mu ggulu oliga mateka Bajjo yangamba ki. Kakati kyembagamba mwena abantu tuza mu bikamera mawa n'ebyaka. Kati kali musinika ki. Nagambe. Ate mwesesa wano mweseka ki. Asesesi wa kamera. Kati byembagamba mwena bannayuganda abanda bakuno. Mulekere nga okusinikira ebinnya abantu abalamu. Nga temusobola kuyamba abantu bapostinze bebiddewo nga afudde. Nolowooza nti abadde celeb number 1 ku bebe kulo baka milioni. Naye nga temusobola muyambayo wadde kantu muntu n'olire mwena emiwagikazi. Nze kuba sina kyembagaza mu bannayuganda sina kyemkola ki. Nga temusobola kuyamba omuvubuka ekyamuyingiza obusamizi yankubira essimu. Tunuulira. Baita bino njagala kawa zisegula temulaba na video eno segula bwe munjagala mu family ya bebiddewo ne bannayuganda babi bamukiriza mu ng'e bannayuganda baki baagala muntu ali ku map baagala muntu ali bulungi bino ebyamawulire ebisinika ebinnyo tebisobola kuyamba kuwa mmere ompulira bulungi kyengamba nti bebiddewo tompanga omukisa go ndeka mbonebone emagombe gy'oli naye neebaza Katonda nakola ebintu bibiri zina promotinga longo namba ne kasuku lwali luyimba lwange ne kasuku wadde nanyiigira bembadde nkugamba bayidewo ze sirimba bwembeera mu kamera sikola ki kasuku wadde mba FM yanyiga nalowooza munamukubyemu oluyimba bebiddewo ani waje emyaka gyali mabega nyo nalowooza munaleese omwana alwanyisaani naye neebaza Katonda omulamu bw'obanga ondaba nga maama wange yafa ne tata wange yakola ki nayagala bebiddewo nga simanyi nti alifuuka kino kyali paka wafiika nayamba bebiddewo nga muyambanga gwe wenkola mu buteesakiwo buno obupesa obwarayisi nalowooza mukusinika binyo biri mukufa kino mugamba wali omukubaka makyuka atunule nayamba bebiddewo nga mulabanga saamusuubiramu ngero kituze mujajjawo ettaala saamusuubiramu bada esi mukusinika binyo Bajjo tunulako eno. Ati musobodde kusinika binnyo. Semba njogera ebintu ebyaddala. Sana kusinika binnyo. Nze mukamera mwe sina kyembwagaza. Amazima gano okufa nga mbona. Ndia otadde ngo. Ngende waka. Bwe mba balimba mukama nzite. Nga nkyame waka ku gate. Bankuba amasasi nfe. EDF munkuba amasasi. Bwe mba nimba munkuba amasasi nkole ki. Bino mbyogera biva ku ki? Saasubira ku bebiddewo. Mumpulira bulungi. Nzibiridde bwe ndimutanga nzibiriza saasubira ku bebiddewo ngero gituze yajjawo saasubira ku bebiddewo wagira likiwowo oli musamize ekinja kukanyirije likiwowo busamize namutwala emmengo nga bansaka musayizinga wayi kuli mungudo nyamawulire ngamba bintu byakutima kwali kana ebisimu saba yaki kana saba yaki ngamba tulusi ajama tubulire kana simu saba yaki ngogera bintu bintu nakumutima kana simu saba yaki ngamba mukono nyamawulire komeva kusaka musikali njagala mbulira amazima mbadde nkumanyi nze njogera mu bantu njogera mazima bajja bavaeko tunule eno Jali chiwabamu kano omusaka musaizinga emmengo nga alina ekirwadde ekimuluma ekimubuuza bwe mba nnimba mukkirize kuba namanyira babebiddeyo jira likiweewa alina ekirwadde ekitawona ekyali kimuluma kibambuka nomusaka musaizinga kuba nze baasala emmengo bwe nagula malaya nga abudumulasa ntute ku musinika ganyi abajjo bano baveeko si bamawulire
Genda maaso. Oli mukutumya nsonga z'amakulu baseka baseka. Musirika kyagaji. Muleka atubuulire bana. Baveewo. Mubuga amazikabampane kumanyi vizi. Toli mukabampane wamma tunule eno. Tunule eno mbamawulire. Mbabuulira lyo life abaana abanda bamamanyi. Yesinzibu. Kati osirika kyebinyi. Kati bwe basaka musayizinga emmengo. Wena ninkola n'abudumulasi ku shedibba. Netugula bamalaya ku kkubo. Baya nangamba nti mwana wange sirimu aluma gende emmengo bakole ki bakusaka musayizinge. Twalina village boy abudumulasi genda omunoonyi. Tutuuka emmengo bamala okunzijako ekiriba. Gerald Kiwawa afuna bakita batya. Gerald Kiwawa afuna okwagalizibwa. Baita gwe mbyogera kuba gwe mmanyi lwaki mbyogera kuba gwe mmanyi ne baby doll siko ozaze wanoga ati omanyi mbadde nkumanyi obeera wa kakati nyina gobeta kyengera Gerald Kiwawa asanga emmengo nga bansazeeko ekiriba Gerald Kiwawa bagana omusaka musayizi mu lubulide bwe yali akola ki baitayo sirimba kakati omusawo agamba genda omugambe ennyoko mbadde nkugamba Gerald Kiwawa bagana omusaka lwaki omusa musayizinga olw'ebizibu byakola ki badde njagala ogonoolenyere Gerald Kiwawa akola ki akubuulire katutuuka emmengo bagana okusaka musayizinga ani bakubya malaya byetunda byebimu ku malaya ebyali byakola ki Gerald Kiwawa amanye ekizibu genda obuuze Gerald Kiwawa nti babatwalako emmengo naani ne Bajjo ne bagana okukola ki kubanga nze bwe nali njingira Kampala 2010 banga nze nasooka okugenda bwe yasaka musayizi kubanga nze abudumulasi mwebazaako bwe twagenda ku street twagula bamalaya n'abudumulasi ne village boy bwe twagenda ku guuni bwe twagula bamalaya ku street bwe twagenda bamalaya olinga bae tule muko omayogera kubanga bya byasaba nebyo kibali bibonde basi balese batala gabo mugere muleta amatala gabanyamwe muri amwasamira mulinga amatako Yesu badde bagamba otagenda ku street ebiseere bino babudumulasi twalina village boy twalina abudumulasi twalina Gerald Kiwawa ebiseere ebyo byonna tukana abantu okola ki zengende bakabasaka musayizi bagamba nti tujja kusaka musayizi nga Gerald Kiwawa kati aba basama be baani bimalaya ki ebyo byasama kuba biri awo byasambiridde byenjogerako baby girl ansanga ku masengere nga nawo office kubanga ebintu byange babiwamba ku masengere mugende mu masengere mubabuuze nti ebintu baby girl yasanga Bajjo bakola ki babiwamba nze office ya Bajjo yasooka ku nsi yali ku masi bimalaya byasama muzigomiga bisike njogere enda kati bimalaya byavaawo ebyani ate mbuliza ebimalaya byani byebyogera baguba ddalu baleke kati kyagabbawa sitole entuufu kati ebyasama bibadde bisobola kuyamba mugenzi ebibadde bisobola kuyamba mugenzi afudde biri awo byasamirira biringa ebyetunda kati mune bebidde wasanga ku masenge kwane ate ne munzira maaso mbasi
Check 1 2. Check 1 2. Let's go. 3. Sit. Off. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2. Tuve mukuru wa mtu. Tunakwenda kwa watu. Sit. Ndowooza kyekyoboda ya muganda waffe etuuse mu tenti awo ow'ebyuma atyatereeza ewetaaga light tugenda kwongerawo naye nga boda ya muganda waffe yeeyo bebideyo mu tenti awo nga bannamawulire bakyakuba ebifaananyi n'okuba nti bakwata videos ezo. So embeera bwetyo bwekola ki? Embeera bwetyo bwetambula. Abali eyo muveeyo mujje tugenda kuba tubasomera program nga bwegenda okuba nga etambula mpola 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 kuba tugenda kubeera wano paka nkya tujja kuba tubabuulira buli kimu nga bwe kigenda okutambula sobola okuba tuwerekera muganda waffe mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa nga omuyimbi. Kyekyo baganda bange, omuntu ali ku program Hansoni bali luno abudonyogonya Lord beat him. Tujja kuba tubabuulira mu maaso awo buli kimu nga bwe kigenda okutambula. Chegwato sound dama gede tedera technician sabe ko sit check what to sit yeah, all right, rest in peace baby dear, all right. Channakunyo irashirondala umurongo gw'omuganda waffe mukwano gwaffe omubiri waffe ebbanga lyabinaffe eddene kyannaku era kibi ssaawa zino bannamawulire bali mu kukola byabwe
kuba mufaananyi kibi ddala kyanaku nnyo kyanaku ddala tulese bubi teekateeka zonna zigenda tulina kusula wamu tugenda kubeera kulabula mubayi n'atambula tugenda kubeera mu paka nkya nga tulina kuyirirako muganda waffe mukulu waffe indasi agiruddemu ebbanga ddene mukama yasazeewo n'amuyita tugumire wamu tubere wamu Katonda yasinga okumanya byonna Sebo nti mutula omutula eri nesitegeza muzibeera eri muvuwa Oliwa? Nze nkikutte.